Properties. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Ali ku 88 Kyabasa. Luli twali tutunuulira okusukkuluma mu nsi mu katabo kaffe kano Naawe Osobola akawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Ne tugaa nti kyangu okuba n'omuwendo mu nsi olw'okuba otegedde ekirabo kyo kyokka ate osobola obutasukkuluma olw'obutamanya ngeri gy'oyinza kukozesaamu ekirabo ekyo okwongera okuzimba obusukkulumu obwo. Buli muntu mu nsi ayagala okusukkulumizibwa era abantu bangi abali ebirungi ku bantu abamu olw'ensonga emu kubalaga nti basukkulumu. Ekisinga okunyiiza abantu kwe kubanga abaddewo ebbanga lyonna ng'ate ensi emunyooma naye ng'ate munda mu ye ayagala okuba omusukkulumu. Tweyongere mu maaso. Omuntu okwagala obusukkulumu ku balala si kintu kibi, kubanga oyo eyeefuula nti tabiriiko aba akulimba, kubanga naye alina w'atuuka n'ayagala abaliwo bonna bamanye nti atuuse. Nnyabo alina w'atuuka n'ayagala abo bonna abaliwo bamanye nti atuuse. Ekyennaku era ekisinga okuluma abantu kwe kuba nti newankubadde bakoze ensimbi naye era ensi tebawa kitiibwa kyewaabo ate abatalina kye baakoze. Oyogedde ekintu nti bakoze ebintu bingi mu nsi n'ensimbi balina naye ensi tebawa kitiibwa ate okwenkana abo abatalina kye bakozeewo. Buli musajja yenna bwadde awaka ayagala ayanirizibwe nga kabaka w'amaka ge. Newankubadde bangi balowooza nti obusukkulumu buva mu kitiibwa. Nedda. Okutiibwa kiyamba bannabyabufuzi. Basobola okuba nga bakutya naye nga tebakyakuwa kitiibwa. Ekitegeeza nti kikusukkulumya ziba mpaka si buwagizi. Anawadde ekyokulabirako nti olumu abayigirizibwa baali bakaayana ku busukkulumu nga beebuuza ani musukkulumu mu bonna. Yesu yabawulira era nga beebuuza ani asinga mu bonna. Yesu yabawulira nga beebuuza ani asinga mu bonna, n'abayita ebbali n'abagamba nti omu ku mmwe bw'abanga ayagala okuba omusukkulumu ateekwa okufuuka omuweereza ow'abalala. Ng'oyagala okufuuka omusukkulumu oteekwa okufuuka omuweereza ow'abalala. Kwegamba gw'olina kugonda bugunzi abalala. Omanyi ninawe nabadde awo twabadde kakati ninawe ngenadde naye ne mugamba nti bengera bagundi baabali wali tugende tubabuuzeeko. Naga nti kati ate ffe lwaki tusituka tugende tubabuuze? Bo be balina okusituka bajje batubuuze wano. Omanyi kasita osituka n'ogenda n'obabuuza ate kati oba wessizza nnyo. Nze ne mugamba nti nze sirina kyendi ne nsituka ne ŋŋenda bannange eri ne mbabuuzaako. Ate bamaze ate nabo ne basituka ate ne bajja kwegamba saakirabyemu buzibu. Ebitabo ebimu bikozesa ekigambo omuddu slave. N'ekitegeeza ki ekigambo kino slave? Ekigambo slave mu buufu mwe kyakozesebwa kitegeeza okwewaayo okuweereza abalala. Gwe fuuka slave ow'abalala. Okiwulira? Kitegeeza okuba omusukkulumu. Kitegeeza nti okuba omusukkulumu oteekwa okwewaayo, oteekwa okuwaayo ekirabo kyo eri ensi. Naye ate okukola kino oteekeddwa okusooka okukikkiriza oba okukizuula nga kuno kwe kusoomozebwa ate okusinga mu muntu yenna omulamu. Omanyi teri ayagala kuyitibwa fala. Okiwulira? Olinaga nti oza ndi fala embeera eyo mwe tutera okukyogerera. Olinaga nti omanyi oba bandooza ki? Naye ate amaanyi gali mu kufuuka fala. Ekyo nakizuula. Amaanyi gali mu kufuuka fala. Gwe fuuka fala. Fuuka fala bweba kyentegeeza okitegedde. Ekisinga okutawaanya abantu ne kibaleetera n'okuba abakambwe ennyo eri abalala kwe kulemerera okwezuula n'okutegeera obusukkulumu bwabwe. Era kino kye kikuumira abantu ku mirimu
ne balwanagana na buli muntu yenna nga batya nti oli bw'anajja ate ayinza okutwala ekifo kya oba ensi eyinza obutaddamu kundaba. Abantu bonna aboogerwako mu nsi ababadde abasukkulumu mu bulambulukufu bazuula ekintu kimu kyokka, beezuula. Olunaku lw'eggulo twagambye tutya? Twatunuulidde omuddu slave, ebitabo kye bitegeeza okumusukkulumu oteeka okuwaayo ekirabo kyo eri ensi. Twaga nti ebitabo ebimu bikosa ekigambo omuddu naye kitegeeza ki? Ekigambo slave mu buwufu bwe kyekozesebwa kitegeeza okwewaayo okuweereza abalala. Ekitegeeza okuba omusukkulumu oteeka okwewaayo osobole okuweereza abalala. Etuga nti ekisinga okutawaanya abantu ne kibaleetera n'okuba abakambwe ennyo eri abalala kwe kulemererwa okwezuula n'okutegeera obusukkulumu bwabwe. Kino kye kikuumira abantu ku mirimu ne balwanagana na buli muntu nga batya nti abalala bwe banajja ensi eyinza obutaddamu kubalaba. Abantu bonna aboogerwako mu nsi ababadde abasukkulumu mu bulambulukufu baazuula ekintu kimu kyokka, beezuula. Okugeza omusambi w'omupiira nnakinku Lionel Messi tasomangako bwa kitunzi oba bukulembeze, naye yazuula ekintu kimu kyokka, ekirabo kye eky'omupiira. Ensimbi z'akola mu mwezi ogumu abaasoma bazikola mu nsi yonna, asobola okubabalira ku ngalo. N'olwekyo bw'ozuula ekirabo kyo ensi ekuzuula era obusukkulumu we buva. Kyova olaba bw'oba oyagala okuba eyalemwa mu nsi gwe koppa abalala. Tolibabeera ate oluvannyuma ojja kufiirwa ekintu ekisinga omuwendo mu bulamu, ojja kufiira ggwe. Tojja kubeera bo, tolibabeera ate oluvannyuma ojja kufiirwa ekintu ekisinga omuwendo mu bulamu, ojja kufiirwa ggwe. Ekintu ekitufuula ow'enjawulo ye ggwe. Omukyala ayitibwa Maama Teresa yali musomesa wa bulijjo nga terinnya amumanyi. Bwe yazuula okuyitibwa kwe yalekawo omulimu ogw'okusomesa n'abakana n'ogw'okulabirira abanaku. Oluvannyuma ensi yonna yamumanya. Naffe kyetuvudde tumwogerako. Ebiseera bye eby'omu maaso eby'ensigo tebiri bweru wa nsigo, bikwatiddwa munda mu nsigo, ate ensigo eri munda mu ggwe. Naffe bwe tuli. Ebiseera byaffe eby'omu maaso bikwatiddwa munda mu ffe, era Katonda akimanyi, tuteekwa okubizuula. Ekyennyamiza era ekinyiiza Katonda kwe kuba nti ate ebiseera byaffe eby'omu maaso tubinoonyeza bweru wa bulamu bwaffe, ne tubinoonyeza mu mirimu gye tukola oba ne tubinoonyeza mu bantu abalala. Etuga nti ebiseera eby'omu maaso eby'ensigo tebiri bweru wa nsigo, wabula bikwatiddwa munda mu nsigo munda. Naffe bwe tuli. Ebiseera byaffe eby'omu maaso bikwatiddwa munda mu ffe, era Katonda akimanyi, tuteekwa okubizuula. Ekyennyamiza oba ekyennyamiza Katonda kwe kuba nti tubinoonyeza ate bweru wa bulamu bwaffe, mu mirimu gye tukola oba mu bantu abalala, obulamu obunoonyeza mu muntu mulala. Kyonoonya kiri awo wennyini w'oli, kiri munda mu ggwe. Eno y'ensonga lwaki twawandiika ekitabo Amaanyi g'Obuntu, era nga y'ensonga etuwandiisizza na kino. Twagala buli muntu asome mu lulimi olutegeerekeka asobole okutegeera emibukwatako n'engeri gy'asobola okubikozesa. Ekikwekeddwa mu ffe kye kirabo okuva eri Katonda kye tutambula nakyo mu nsi, ekirina okukyusa obulamu abw'abantu abalala mu nsi, olwo n'obwaffe bukyuke. Ekitegeeza ggwe obulamu obwo bw'okukyuka ate olina kusooka kukyusa bw'abalala. Olina kulowooza ku balala,
oli bw'alwana ennyo n'akyuka ate naawe obubwo bujja kukyuka. Ekirabo ekyo kirinza okikozese. Kyokka ggwe ebiseera byonna obimala mu kukozesebwa. Abantu bakola omulamu bwabwe bwonna ne bakola mu bitongole ebitali byabwe, ekyo ne kibalemesa okwezuula. Ategedde genda oyambeko abalala okuzuula ebirabo byabwe, olwo ensi esobola okujjuzibwa ekitiibwa kya Katonda. Omuntu ategedde kyali aba wa ddembe era aba n'eddembe. Buli muntu amulaba ng'omuntu era amulaba ng'omuntu so si ng'omulabe. Abantu bwe beetegeera, entalo zikendeera mu nsi, obubbi buggwaawo kuba buli muntu aba n'essuubi. Obubbi buggwaawo, okulwanagana n'emize emiralalala egyo gikendeerera ddala. Kye tuyita obusukkulumu kwefaanaanyirizaako ensigo okufuuka omuti. Bw'osimba ensigo ey'omuyembe n'evaamu omuti ogw'omuyembe ogubala ebibala, naffe bwe tutyo. Emiti gino tegyatondebwa kutuleetera bibala byagyo. Bw'oba obyagala oteekwa okugenda emiti gye giri. Naawe singa ozuula ekitone kyo, abantu ate be bajja okukunoonya kubanga bajja kuba bajja bagoberera ebibala ebiri mu ggwe. Ekikuluma kwe kuba nti teri akunoonya. Abakunoonya mu kifo ky'okuleetera ebibala oba bajje banone batwala butwazi. Lwaki? Kubanga tewali kibala kikuliko. Katukomaawo. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.